Polisi ya Uganda eterezezza ebikwata ku kabenje akagudde ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu, etegeezezza nti ekakasizza nti abantu abafiiridde mu kabenje kano bali 46 so si 63 nga bwe yasoose okulangirira. Mu kiro ekikesezza olwaleero bbaasi 2 wamu n'emmotoka endala eya buyonjo ne loole zambalaganye ku luguudo mwasanjala oluva e Kampala okudda eggulu, era abantu bangi balumiziddwa bya nsusso. Akabenje kano kagudde ku kyalo Kitaleeba mu disitulikiti y'e Kiryandongo okuliraana faamu eya Asiri nga kigambibwa nti bbaasi emu ebadde egezaako okuyisa mmotoka ekika kya Toyota Saafu n'esangayo bbaasi endala ne zambalagana bwenyi ku bwenyi. Okusinziira ku Michael Kananula ayogerera poliisi y'ebidduka, alipoota eziva mu malwaliro abantu gy'abadde baddusibwa zikakasizza nti abantu abalala 17 babadde tebannafa newandibadde ng'embeera gye balimu yalowoozesezza ababadde babadduukirira nti bafudde. Yo minisitule y'ebyentambula n'enguudo nga bikyali awo erangiridde okunoonyereza okw'enjawulo ku kivuddeko akabenje kano, era okusinziira ku kiwandiiko ekya minisitule eno balina ekibinja ky'abakugu ekisindikiddwa okwetegereza embeera nga bakirimu bakolagana ne poliisi ku nsonga eno. Mu mbeera y'emu omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa akungubagidde abo abafiiridde mu kabenje kano n'abaakoseddwa akabenje, era alagidde avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu maka g'obwa pulezidenti bano abaweeyokko ku mabugo ga bukadde 5 eri ab'enju abafiiriddwa abaabwe mu kabenje n'akakadde kamu eri abo abaakoseddwa nga bakyapookya kaakano n'ebisago. Mu bubaka bwa pulezidenti azzeemu okukuutira abakozesa amakubo okuba abeegendereza mu nkozesa y'amakubo gano okwewala obubenje buno. Mu ngeri y'emu n'ekitongole ekidduukirize ekya Uganda Red Cross Society kiriko abakugu be kisindise okwongera okukwasizaako embeera n'okutaasa abakyali abalamu. John Cliff Wamala amyuka ayogerera Uganda Red Cross Society agambye nti balina n'ekibinja kye batadde ku bwerende okuyitibwa kiyambeko singa wanaabawo obwetaavu obulala. Agaliro tukedde kubeera nga tudispatchinga ambulances endala ne teams endala. Tuyiseeyo Hoima neba nga egenzeeyo, tuyise ezimu ku z'e Kampala nazo zigenzeeyo, tusindise ne Luweero nga zino zigenze kubeera nga ziyambako zongerayo abasimatusa akabenje okuva e Kiryandongo okubaleeta mu ddwaliro ekkulu e Mulago. John Cliff Wamala yali asabye bannayuganda bakube ku nnamba ez'okusaba obuyambi ng'embeera tennasajjuka, era nti singa abantu abamu tebadduukiriddwa mu bwangu omuwendo gw'abafiiridde mu kabenje kano gwandisusse obunene. Tusobola okulaba nga tutaakiriza obulamu bw'abantu baffe n'okwongera okwebaza abo abatukubidde kuba obuyambi buno obusooka oba obujjanjabi kikulu era nga kitaakiriza nnyo obulamu, nga ababadde n'ebisago ebikolako, ababadde beetaaga okubeera nga baddusibwayo mu ddwaliro babaddusiza mu ddwaliro ly'e Kiryandongo era disitulikiti, newankubadde bangi baluguzeemu obulamu. Ttiimu eno yabadde Kiryandongo kubanga eyambako ne mu nkambi z'ababundabunda e Kiryandongo. Kale abantu bangi baakoseddwa. Mu ssaza Kyaddondo, minisita owa Kampala era akwatidde ekibiina ky'NRM mu Bendera ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kampala Ajati Nabbengo Minsa Kabanda ng'ayagala kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kampala Central asunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda n'awera nti ajja kuwangula ekifo kino. Ajati Nabbengo Minsa Kabanda olumaze okusunsulibwa n'ategeeza nti Kampala egenda kufuna omubaka omukozi agenda okutereeza ekibuga ate ng'agoberera amateeka. Olwaleero mbadde fully nominated ndi musanyufu, ekiddako kyakuddayo ku mirimu gye mbaddeko neera nga ngenda kunoonya akalulu nga bwe batugambye kutandika nga nnaku z'omwezi 10 nja kuba nga nyingira mu mateeka nga bwe gagenda okutambula ag'akalulu. Sigenda kukamenya era nja kuba nga nkola ekyekisaanidde. Emirimu gya MP girambikiddwa si mingi nnyo. MP olina okuba nga okiikirira abantu bo, olina okuba nga okola amateeka, olina okuba nga okiikirira abantu b'omu Paalamenti n'okuboogerera. Nagwe mulimu omunene gwensinza gwentunuulira. Etteeka eryo baalyogerako dda, tetugenda sipya mu Paalamenti, already baalyogerako dda, lirina kuteekebwa mu nkola nga bwe baalisalawo kubanga already kiri mu pipeline. Just implementation y'ebulamu nga erina kutandikira ku district then bakiteekemu mu nkola kigende mu budget. Ye omubaka wa Paalamenti owa Makindye West aliyo kati Alan Sewanyana naye asunsuddwa olwaleero n'agamba nti bingi byatannatuukiriza nti nga kye kimukomezzaawo okuvuganya nate. Tugenda kunoonya akalulu kano nga tuyita maanyi g'abantu nnyo ddala kubanga abantu baffe
batulaze nti bakyatulinamu obwesigwa obw'amaanyi era obwesigwa obwo tulina okubeera nga tukuuma mu kalulu kano akaddako. Kye mbasaba nti basobole okubeera nga batulowoolezaako nnyo ku ebyo ebizibu bye tuyisamu naddala nga tuwakanya gavumenti eno. Ye Zahara Mala Luyirika Speaker wa KCCA nga munnanuupu agikwatidde bendera ku kifo ky'omubaka wa Parliament ewa Makindye West agambye nti ekyamukeezezza okusunsulwa kwe kuba nti wabaddewo abaagala okumulemesa okusunsulibwa naye oluvannyuma kiwedde nti nga kati ssaawa yaakakuyega abantu bamuwa akalulu. Akalulu kange kabadde ka museetwe mwereere, kabaddemu empalana nnyingi, kabaddemu okukubagana kungi, kabaddemu buli kibi kyonna to the extent okutuuka ku mbeera ti abantu abamu babadde balowooza NUP terina kubeera na candidate ku ballot paper. Naye ne mbagamba the devil is a liar. Ate musaza Buddu ekyotera munna Democratic Party Nayiga Doola Balojja naye amaze okwewandiisa n'asuubiza bannakyotera obuweereza obulungi. Ndi ready okujja okubakolera. I'm so grateful for this day and I pledge to serve my people from Kyotera district. Nebaza buli mwambeereddewo mu nteekateeka eno era ngenda kukola obuweereza obwawamu. Mu masaza Busiro ne Kyaddondo akulira ebyokulonda mu district y'e Wakisoto Robert Musinguzi entuuyo azisaza bibatu olw'abantu abangi abaagala okuba ababaka ba paliamenti abeeyiye ku kitebe okwewandiisa era bangi amaze okubasunsula. Omusasu waffe Ssaalongo Kawuma Masembe ali Wakiso n'ebisingawo. Weziweredde ssaawa 5 nga abawerako bamaze okusunsulwa nga kano batandise n'abakyala. Wano kuliko Betty Eso Naluyima ajidde ku Nuupu, Nalongo Kirabira Rozi atalina kibiina, Najjemba Jorin ow'FDC ne Bethy Nankunda Kayesu ow'NRM. Betty Eso Naluyima nga yali kyaliyongo omubaka wa paliamenti owa bakyala agambye nti bingi nnyo ebikyabulayo byabadde alwanirira alina okubiggusa. Nsonga za local governments mbasaba na Wakiso tuongere tuyimirire wamu ate sikomye ku ekyo kyokka Uganda yonna njogeredde obutali bwenkanya okulikolebwa ku bantu ate njagala mbagambe zeni mu kakiiko ka public service and local government tukyalina ensonga y'abasomesa abatakolebwako kyenkanyi ate ab'ekibuga ky'Entebbe nabo abamaze okusunsulwa liko Ssaalongo Kakembo Mbwatekamwa Michael jide ku DF Najjemba Irene no Scholastica Aguma atalina kibiina kaka Steven ow'NRM Irene Nantumbwe wa Ecological Party abano bonna nga balagira okubanga nakibasobola okukola okukyusa Entebbe municipality. Mbwatekamwa agamba nti Ntebe ekyetaaga ekibuga. Ntebe municipality katono twagala efuuka Entebbe sitegaziwe esobola okulonayo parties eza Kasanje Busi eziri Vagini tugaziizeeyo we tukola oluguudo lwonna kyogobuwaya tumanya nti kati Entebbe sitegaziye ebituli ebirala bifuna ssente nnyingi kubanga baafuuka site naye ffe Entebbe bakyatukotoggedde. Kulwakya Basaaka Omasembe wane Wakiso mu Busiro. Ate mu ssaza Buddu abantu 6 be bakasunsulwamu akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi kwaba 20 abaasaba basunsulwemu olwaleero ku lunaku olusooka. Munnakibiina kya NRM Saali mu Kiseka ayagala ekifo ky'omubaka wa Parliament wa Bukomansimbi North yasoose okusunsulwa era ono agambye nti waakukola ne Pulezidenti Yoweri Museveni awatali kusimbira ku buli kiteeso kya NRM kyonna ng'abamu ku bakulembeze nti bwe bazze bakola. Wabula bannakibiina kya DP nga bakulembeddwamu eyaliko omubaka wa Bukomansimbi South Deogratius Kiyingi Gonzaga basanze akaseera akazibu okwesamulako ebigambibwa nti DP yakola omukago n'NRM era wano Kiyingi agambye nti bali mu DP ey'Abannayuganda so si ey'ammawe ey'endagaano. Wa Buganda ensonga Ssemasonga 5 twongera okuzinyikiza mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka abali mu disitulikiti eno eya Bukomansimbi yonna awamu. Abalala bamaze okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda e Bukomansimbi kuliko munnanuupu Dr. Ndiwalana Christine Nandagire ayagala eky'omubaka wa Bukomansimbi North nga yaliko kati Haji Kateregga Muhammad naye ayagala kya Bukomansimbi North ku tikiti ya Jema nga era yaliko ssentebe wa disitulikiti omuyambi wa President Museveni ku nsonga z'enkulaakulana era yaliko omubaka wa Bukomansimbi North Ruth Katushabe nga ayagala kya mubaka mukyalo wa Bukomansimbi n'abalala. Wabula obubonero bw'abatalina kibiina kyonna bufuuse bwa kintabuli nga buli omu kaasanga kaakwata nga waliwo abalonze Entebbe abalala mmeeza n'obubonero obulala obulinga obwo. Mu ssaza Buweekula abeesimbyewo ku bwannamunigina bajjumbidde okwewandiisa okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti e Mubende. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu y'abirina. Abantu 6 be bakasunsulwamu akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mubende okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti
naye nga kisinga okwewuunyisa abasinze obungi bazze ku bwannamunigina nga mwe muli n'abamu ku babaka abaliyo mu paalamenti mu kiseera kino. Mu bano abaakasunsulwa kwe kuli Lubega Bashir Ssempa omubaka owa Mubende Municipality ng'ono yajja mu paalamenti aliyo ku tikiti ya NRM naye nga ku mulundi guno azze ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okwekokkola obukuusa obwali mu kalulu ka NRM ak'okusunsulamu gye buvuddeko. Ono ategeezezza nti azze akiikirira abantu be nti kubanga tikiti ya NRM si ekiika mu paalamenti era n'asuubiza bannamubende nga bw'agenda okubaweereza obulungi mu kisanja kino kyajjiddeko nga omwetengereze era n'abasaba obuwagizi bwabwe. Mu balala abasunsuddwa kwe kuli Tindimwe Batopista ng'ono azze naye ku bwannamugina ku bubaka omukyalo wa kiikirira disitulikiti eno ey'Mubende kw'ogatta ne Kulabiraawo Edward ng'ono azze ku kifo eky'omubaka owa Bwekula naye era ku bwannamunigina. Mu balala kuliko Tumwesige Fred ng'ono azze ku Bwekula South era ku bwannamunigina wamu n'abalala abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo okuvuganya nga muno mulimu ne Mujjawimaana Judith nga naye azze ku bwannamunigina ku bubaka mu paalamenti owa Bwekula. Bano bonna baweze enkolokooto ng'ebagenda okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakulaakulanya mu bannamubende era nga bano basunsuddwamu akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti eno ey'Mubende Mulekezi Fred Tumwesige. Okusunsulamu kuno kukyagenda mu maaso era nga bangi balindiriddwa. Sebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM Mubende. Ate mu ssaza Kyaggwe okusunsulwamu okwabo abaagala obubaka bwa paalamenti e Mukono kutambulira ddala bulungi wakati mu by'okwerinda ebinywezeddwa. Omusasi waffe Prosi Nalugo abirina. Wano ku ofiisi z'ebyokulonda e Mukono ebyokwerinda by'amaanyi ddala ng'amakubo gonna agatuuka mu kifo kino gakikiddwamu kabangaliza poliisi nga bakkirizaako abo bokka abazze okusunsulwa mpozzi n'abantu abatono ddala. Eyaliko minisita Ronald Kibuule yasoose okusunsulwa okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Mukono North constituency ng'abalala abasunsuddwa kuliko Reverend Peter Bakaloba Mukasa ayagala okukulembera Mukono municipality nga talina kibiina. Luswata Vincent Grace ng'ono wa independent ayagala Mukono South. Robert Kafeero Sekitoleko ng'ono yakwatidde NRM flag mu constituency y'e Nakifuma naye asunsuddwa. Gibone Esther ayagala Mukono South nga naye talina kibiina. Akulira ebyokulonda e Mukono Muganzimaka Mayanja ategeezezza nti olwaleero basuubira okukola ku bantu 20 nga bano abasabye okusigala ku biragiro ate bakuuma obudde obwabaweereddwa. Ate mu ssaza Kyaddondo eyeegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Nakawa East Alex Waiswa Mufumbiro enkya ya leero asimbiddwa mu kkooti ento e Nakawa n'avunaanibwa omusango gw'okukuma omuliro mu bantu ne batemula omukuumi. Alex Waiswa Mufumbiro avuganya ku tikiti ya National Unity Platform aleeteddwa mu kkooti enkya ya olwaleero mu bukuumi obw'amaanyi ddala era n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi Frank Nahamia. Omulamuzi ono amusomedde omusango gumu ogwo era n'agwegaana. Okusinziira ku biwandiiko ebiri mu kkooti kigambibwa nti nga 4 omwezi ogw'omwenda omwaka guno mu kibuga Kampala Waiswa Alex Mufumbiro yakunga abawagizi ba Nuupu bakola ebikolwa eby'effujjo ku b'ebitongole by'ebyokwerinda ekyaviirako omu ku bakuumi okutemulwa. Munnabyabufuzi ono azziddwayo mu kkomera e Luzira okutuusa nga 4 Novemba nga poliisi bw'egenda mu maaso n'okunoonyereza ku musango guno. Alex Waiswa Mufumbiro avunaanibwa emisango emirala mu kkooti enteeka Wempe nga gyekuusa kukola dduyiro w'amagye nga tebalina lukusa. Ekitanategeerekeka bulungi kwe kumanya engeri Alex Waiswa Mufumbiro gy'agenda okukkirizibwamu okwewandiisa okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti ky'ayagala. Ate mu ssaza Kabula poliisi mu bitundu eby'e Masaka West ebitwala Lyantonde Lwengo Sembabule ne Raakaayi baweze bannabyabufuzi abazze okwewandiisa okuvuganya ku bifo by'abaka mu paalamenti okuyisa ebivulu mu bubuga. Omwogezi wa poliisi mu bitundu eby'e Masaka Afande Twaha Kasirye agambye nti poliisi enywezezza ebyokwerinda mu bifo by'akakiiko k'ebyokulonda. Yakulira akakiiko k'ebyokulonda eri Ntonde Ntusiime akakasizza okusunsulwa kw'omubaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Ntonde Kemirembe Pauline Kyaka.